etambula teyayimba bulungi ebyaddala kubanze video zendaba eza Tenge ne Shiba ne Crystal Pan. Shiba yambadde akantu Saimo. Yabadde bayika yabadde empale. Kalegi nkaje ne kakoma wano ne kagatta kapanti munda kanika. Kanika ne kasala munda nga skati ekoma wa half nika ne Shiba. Mungu yakutuwa. Eggwanga lino. Shiba alirinako ekibajjo. Nirine eggwanga y'omuyimbi sinaziraba ndoza zinaafuluma leeta kazikiza Tenge biveewo naye kiripu yasinza okutambula badde ya Tenge njagala okwebaza omwana alimega wa Tenge atleast agezezzaako okumanipulatinga the fact that abantu bamu appreciate nze naye ne Tenge abeeko kyawa abantu because olaba nga mu acrobatics tannamasalinga naye at least balina bwe bamututte ebiseera bisinga kizibu nnyo omuntu nga linnya weeriri ng'onoonyengeri gy'olimufunamu ssente nga zibu naye ndowooza wabadde awo akyasobola omufunamu ssente naye kakati ku show kwennyini ndowooza Tenge afunamu gundi ne Mariach moment ne Mariach Mariach mu ngeri y'okusaagirira n'abanga ajerega omwana ekitaasanyusiza Uncle Epas so mpe kwa Uncle Epas katono Do is put them down. All we do is put people down. Gwe mulimu gwe mwayiga. Ani abasasula omulimu ki ogwo gwe mwayiga ogwo gw'okubeera ng'okwata omuntu n'omussa wansi. Ebigambo by'okola comedy Mariach biba bikuweddeko nga tolina byakwogera n'onoonya omuntu gw'okwata n'oteeka wansi kati walabye Tenge nga bw'omukwata n'omuleeta ku stage lwakuba abantu bamwagala n'otandika omukola mu comedy nti omuzadde simanya omusajja akutaddemu mbw abakazi babi nnyo n'ozaala omwana ng'oyo golooza seba abantu baagala okuzaala abaana bali autistic olooza abantu baagala ozaala abaana abalina emitima nga giriko ebituli olooza abantu baagala ozaala abaana abalina kansa olooza Okay, kale kakati oyabadde Epas. Kati ekyenjawulo buli omu ali mu nsonga eno ali partly blamed. Nga tutandikira ku Muhanji. Edda content wa Muhanji teyafulumanga nontantirunga Muhanji amufulumiza. I don't know what happened. Okay. Why no video see a comedy store? Luli wakikolanga simanyi lwaki mwaddiriza. Era nga eva zitambula ziriko comedy kubanga n'abantu edda abasimu gaabwe baagala amasimu tegakajja mu Uganda so Muhanji Kalera na team simanyi what happened okubeera nga